بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. ترزى الله تبارك وتعالى إلى تمتين لرزاه الله جل وعلا أتاتكم من غتشاري أبدو أبلام bingi byatuwadde mu byengera bitasobola kubeera nga tumalayo. Tumusaba abeere nga bitukuumira okutuusiza ddala olunaku lwe tugenda okubeera nga tumusisinkana. Tumusaba okusaasira ebyengera n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi n'abantu b'omu nnyumba ye wa ashaabihi n'abamugoberera bonna ila yawmiddin okutuusiza ddala olunaku lw'enkomerero. Allahumma amin. Baganda bange abalungi mwenna ku mukutu guno ogw'ebbeeyi mu ssomero lyaffe lino ery'ekitiibwa, tuteekeddwa okubeera nga tutya Allahu subhanahu wa ta'ala haythu ma kunna, wonna bwe tubeera tuli. Tumusabe nnyo Allahu tabaraka wa ta'ala abeere nga tusonyiwa bye tubeera tumusobezza, nga tugenderedde ebimu nga tetugenderedde. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Allahumma amin. Olwaleero biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tugenda kubeera nga twejjukanyayo ne hadith y'owekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadith eyo nkulu nnyo mu bulamu bwaffe, kubanga owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyekyokulabirako ekyasinze okubeera ekyebbeeyi oboolyawo Allahu jalla wa ala kye yatussiza ku nsi kuno. Allah agamba mu Qur'an ekitiibwa, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. mwafuna ekifaananyi ekyasinze okubeera ekirungi mu wekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga kyekyokulabirako kyammwe ekyasinze okubeera ekirungi, era nga abamugoberera mu mbeera ze zonna najjawo babeera nga bawona era beesiima. Allah n'abeera nga batenena ekitendo ekigamba nti radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah yabasiima ate nabo ne babeera nga bamusiima. Oyo wekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tugenda kulaba annabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi baytihi. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nnyumba ye yalinga yeeyisa atya? Bw'obanga gwe gwogoberera nga tazulum okakasa era ogamba nti ogoberera Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naawe okuwemu akafaananyi wakaawo weeyisa otya? Bw'abeera nga khayru khalqillahi kullihim, ekitonde Allah kyasinga okwagala mu bitonde byonna, ebitonde byonna ekitonde kyasinga okwagala nga yali yeeyisa nga bwe tugenda okulaba ewakaawe. Ate gwe weeyisa otya muganda wange omulungi ewakaawe? Hadith ava ku Aishata radiyallahu anha. Nga bulijjo tusooka ne tusoma hadith mu lulimi Olwarab, then tubeera nga tujiraba amakulu gaayo insha Allah ta'ala. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. حديث جتوجين وكبيرا نطلبه إن شاء الله تبارك وتعالى ابنك ووالير. إجابة عائشة رضي الله عنها ونقول سئلت يبيرانغا بوزيوا للصحابة بجاجالي يبيرانغا بامبوزا يوي تشدينتي الصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم baali baagala nnyo okubeera nga bamanya akana n'akataano engeri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyeyisaamu, basobole okubeera nga bamukoppa bakole byonna bye yakolanga, oba oli batuukirize ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yabagamba nti wama ataakumu rasulu fakhudhuuhu wama nahaakum anhu fantahu. Baamulabanga mu biseera ebisigadde byonna, yani yalinga tali wakaawe, naye kanu yafqiduuna, balinga embeera egyeyisaamu ewaka tebakola ki,
tebagimanyi nga baagala okubeera nga bagimanya naye basobole okubeera nga bakola nga ye bwakola ewakaawe basobole okubeera nga bajuliriza okugoberera kwabwe era ow'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiyallahu anha basahaba bajja hadithi nga bwegamba nti annaha su'ilat an rasuli sallallahu alaihi wasallam, yabuuzibwa ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baali bamubuuza ki basahaba? Ma kana yasna'u fi baytihi, biki byakolanga ewakaawe? Bamulabanga eno nga asiba mu ibadat muwabeera nga zze gye bali, rajulun abid, rajulun dhakiran lillahi subhanahu wa ta'ala, nga muntu wa kukola kugamba nga ali serious ne da'wa. Naam, nga ebiseera bye bisigadde byabeera ne basahaba bamulabanga musajja abeera ali serious ne da'wa ye. Kati ne baagala okumanya ate waabeera nga zzeyo ewaka kiki kyakola kiki kyakola nga baamugoberera mu bisigadde bwe baawangaalanga naye nga bamulabako. Kakati engeri gye baali nti baali tebamanya ate kiki kyakola waka, baayagala okubeera nga nakyo bakimanya basobole okubeera nga bongera okuteeka mu nkola al-iqtida, wera bateeka mu nkola fi jamii ahwalihi, embeera z'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, embeera ze yeeyisangamu nga ali ewakaawe. Fasa'alu akhbara an-naasi bi amrihi, kyebaava babuuza omwagala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yali asinga okubeera nga kuba yali asinga okubeera nga amanya ebingi ennyo okukirako ku bakyala abasigadde ku wekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiyallahu anha kyava yabaddamu n'abagamba nti kana yakunu fi mihnati ahlihi, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oyo gumulaba yabeeranga ewaka, kana yakunu fi mihnati ahlihi ay khidmatu ahlihi, yalinga mu kuyamba bantu be. Ekitiibwa kye nga yemukiraba n'obunene bwe n'obwebbeeyi bwe, bwe yaddanga ewaka obwebbeeyi teyabuleetanga waka sallallahu alaihi wasallam. Teyeekuzangako Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawaan ali mu bantu eri abalala obanga ali ewaka. Ate bwe yaddanga ewaka n'abeera ddala omuntu ali sosho nga kugamba tosobola na kumwawula nti ono ye mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yalinga ayamba bantu be ewaka. Naam, yalinga ayamba bantu be ewaka. Kana yahlibu shatahu, yalinga omusanga wa sallallahu alaihi wasallam ng'ali mu kukama kabuzi ke ajjemu otwokunywa ng'ali ku mbuzi akama. Obaira osobola okusanga pulezidenti wa Uganda, osobola okusanga kabaka waawa yenna nga kakkanye ku nte agiriko agikama. Alabira ddala nga mbeera ya bunyoomovu kwekuza. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yahlibu shata, yalinga akama akabuzi ke. Kana yakhsafu na'alihi, yalinga yeerongoseza engatto ze. Naam, engatto ze zigenzeko ebikyafu nga wadde wakayo omusanga ali ku ngatto ze ali mu kukuuta. Yalinga yeeyoleza olugoye lwe, yarka thawbahu, yalinga akola ki, ayoza olugoye. Yani yalinga akola ebintu ebya bulijjo. Omukyala we byandibadde amukoleko nanga kankuyambeko wano, kanfumbe wano, gwe kola bwoti, kugamba famire neebeera nga nsanyufu. Kyova olabanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yali omuntu akyasinza okubeera ow'ebbeeyi n'ow'ekitiibwa eri abantu be. Hadithi emu yagamba nti khairukum li ahlihi, omuntu abasinga obulungi mummwe y'omuntu akyabasinza okubeera omulungi ewakaawe mu bantu be. Yani ng'abantu they praise you, bakwogerako birungi birebe, gwe muntu akyasinza okubeera omulungi. Naye okubeera nga ewakaawo abantu bakwetama weetamwa, gwe tokwata ku bintu. Kakyanga oleeta omukazi ewaka tokwatanga ku lweyo nti oyerekaawo. Naam, tokwatanga ku lweyo n'omulaba nga aweesa omwana ali mu kufumba, ali mu kukola bino, nga waliwo obuntu obuyiisa era omuyita nti mamagundi jangu okole ki, jangu oyere bino biveewo wano, nga tokwatanga ku lweyo kakyanga wasa mukyalawo. Mwebali mu baganda baffe, tokwatanga ku kisiimuula nti osiimuule, toyozangako ku bintu kakabeera akajiiko n'okwetegulako obweteguza ebintu omaze okunywa kyayiwo okugamba nti gwe obikwata obitwala eri gye birina okubeera nga byolezebwa nga tokikolangako, wabula oyagala buli kimu wawasa omukazi ng'olinga ewasa al-abd, omuddu.
tosobola kwetegula abantu gye bali nga bali kuwewerera ewaka waabwe era ng'omwana ne wabanga akomyewo ewaka abaana bali ku TV amanga nga bagijjako nga badduka emisinde buli omu ng'agenda dda ku bibye oba nga badda ewali maama waabwe limaadha kubanga lasta khairu nnas toli wa bbeeyi ng'oyagala okubeera ng'omanya nti oli wa kitiibwa abantu be basooka okubeera nga bakuwa ekitiibwa kasita baba nga bakwogerako birungi byereere omanya nti neeri wasigadde oli bulungi naye abantu bokwogerako bubi ng'eri wasigadde abantu bakuwaana bakola batya maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala lasta bishay'in toyina kyoli maaso ga Allahu jalla wa ala oyo nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fi baytihi mu nyumba ye yalinga ayoza ebintu okwoza ebintu wadu Allah subhanahu wa ta'ala si kikola kya bunyoomofu kalla wa hasha si kikola kya bunyoomofu wabula ekikola ekyongera first of all kyongera omukwano wakati wo ne mukyalawo kyongera almawadda wakati wo n'abaana bo kireetera abantu bokubeera nga bakuwuliriramu nnyo n'okusinga ekirala kyonna abaana balaba taata akuttuula yayeraayerako wano anaamugamba nti gundi genda oyere wali n'agaana nga yalabye taata jjo yayeza taata olaba yeyayeze wali ate nze lwaki sikola bwenti omukyala onaamugamba nti njagala munnange onkolera ekintu ekino bwekiti ng'otera okumuyambako ebintu ebisigadde bannange tuddeyo ku nnono z'okubeera nga tukoppa ow'ekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi jamii'i ahwaalina mu mbeera zaffe zonna tulina okubeera baqiddisi ku bituuti tulina okubeera basajja basheekha abanene ku bituuti noyogera ebigambo wena n'otuuyana wena onafaana otya naye nga wodde waka abantu bo bakwekokkola bwekokkozi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bwatyo si bwe yali abantu abamu tulina ebigambo ebirungi n'abantu abasigalidde era ng'otuula n'obulirira abaana babasigadde oba abasiraamu abasigadde bonna naye nga taata w'abaana tofunangayo kadde katuulako n'abaana bo obagambe baana bange kaza wa kaza wa kaza wa kaza nga gwe olunaku tolinayo olunaku lwali osaazeeko n'abaana bo wadde okumwenyako bumwenya nti omenyeko n'abaana bo nga tolulinaayo mu bulamu bwo wabula feesi ebeera nkapa buli kaseera ekiseera obeera osibye emitaafu buli kootunulako gwolaba ati tekateredde kakole gwe okatereeze nga bweyagala kabeere ngakola ki katereera bannange tubeere nga tukopa wekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyekifaananyi kye tulina ekyasinza okubeera ekinene Allah kyekitonde kyasinza okubeera ng'ayagala akkakkana atya wansi n'ayoza engatto ze gw'osobole okubeera ng'omukoppako bw'atakwatanga ku kisiimuula wakaawo bw'atayozangako ku kagoye ka mukyalawo bw'atakolanga ki nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaana fi khidmati ahlihi yabeeranga mu kuyamba ku bantu be mu mbeera zaabwe eza bulijjo kubakimira ku mazzi kukola ki naffe tubanga twagala okubeera nga tuwangalira mu mbeera efaanaganako bwetyo tubeere nga tukopa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bajja kubeera nga abantu baffe batwagala era bateeke mu nkola na biki bye twagala okubeera nga bikolebwa biidhnillahi ta'ala agamba fa idha hadarat as-sala ebiseera by'essala we byatuukanga kabaja ila salati olwo ne mulyoka mumulaba nga azze okubeera nga akola ki okubeera nga asaala naye nga wabeera ewaka ye teyeetuulako kudda mu mwami akoye neyeesuuba nemumaleesa bino nemuleesa biri nemujjamu kitokisi la bwe yabeeranga ewaka babeeranga mu ssanyu lyereere ojjo kyo gwe kenyini insana ala nafsihi basa wetunuulire mugwe wekka ewakaawo muli muti ewakaawo abaana bo batuula nejja n'obalerako eri abantu nga wallahi alazim mwana muntu mukulu naye nga wagenda ewaka taata wamuyita gundi jangu nkolereko muntu mukulu naye nga taata ayagala okubeera nga alera ku mwana ye kibamanyiiza kuva dda omukwano weegulye ewaka omukwano weegulye ewaka ozze kumukyala ayagala kubeera nga akola ki ayagala kubeera nga akolera akuteekeddewo akagundi akoze atya kubanga omukwano gwali weegulye ewaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ekyo kyeyasooka okubeera ng'atereeza ewaka kasita watereera n'eddaawa ejja kubeera ng'ekutereerera gy'ogenda okusomesa
ku mikutu gino kasitobeera ng'otereezezza ebyewaka ojja kusomesa abantu ebintu ng'oli murtaha alqalbi ng'omutima butebenkevu ewaka abantu baki basanyufu togenda kuddayo ate kusanga ng'ate kugamba ng'omutima koze eki gunyikidde. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Fatima radiyallahu anha buli we yajjanga kana yuqabbiluha fi wajhiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga welcome yalinga munyegera mu kyenyi yalinga welcome yamuwanga yalinga amunyegera mu kyenyi fa ajlasaha nabeeranga mutuuza wansi mugatu namkwata namutuuza ki wansi wa maadhalika Fatima radiyallahu anha yali muwalanga akoze eki muntu mukulu naye ngolaba okwagalwa okuweekuli kwavadda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kyali amanyiiza. Era Fatima waliwo olunaku lumu ekyamukaabya ennyo nga Nabi Muhammad obadde buyitiridde we yagenda gyali Nabbi n'atakola kiki kyalinga amukolera nga zze gyali. Naye byonna byonna bigenda kujja ddi bw'obeera ng'oyambyeko abantu bo ewaka n'oteefuula ssenkaggale. Abakyala bano baduga Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba ng'osomye obusiraamu tubeera nga tusomye bulungi so nga tubitegeera bulungi omukyala tawasibwa kujja kukola mirimu waka. Kalla, omulimu ogwaleeta omukyala ewaka si kwoza bintu, omulimu ogwaleeta omukyala ewaka si kugolola ngoye, si kusiimuula nnyumba, si kukola ki. Ebyo byonna byonna si bye byaleeta omukyala. Omukyala omulimu ogwamuleeta ewaka guli omulimu gumu kubeera nga yaqubi shahwataka akola ki ajjawo yani shahwayo oleme kubeera nga taka'u fi zina ogwa mu bikola ebikyamu. Gwe mulimu oguleetesa omukyala ewaka. Bino ebyokwoza ebintu baali basomesa batutegeeza nti hatta n'okuyonsa obuyonsa omwana omukyala olina okubeera ng'omusasula. Mu busiraamu omukyala omusasula olw'okukuyonseza omuki olw'okuyonseza omwana. Kati olaba okuyonseza omwana owuwo ng'ate naye yamwezaalidde nga mu busiraamu butuufu olina kubeera ng'omusasula. Fama baaluka bikukwoleza ngoye, fama baaluka bikusiimuulira nnyumba, fama baaluka kukusiimuulira ngatto wama ila dhalika. Abiteeka bulungi omukyala ekyo kye kiba kyamuleeta. That's why wasanganga abantu abamulembe gya al-umam as-sabiqa ne ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakyala nga olwamalanga okuzaala omwana nga banoonyaani agenda kuyonsa ki mwana. Omukyala nga okuyonseza omwana mulina okumusasula ssente ze. Ogwo si mulimu gwe. Naye ffe twakitwala nti kasita owasa omukazi ewaka alhamdulillah biwedde, togenda kuddayo kukola kalimu konna. Yalina okufumba, yalina okwoza engoye, yalina okukola kino, yalina okukola ki, yalina okukola kiri. Aina antum bittiba'i nabi sallallahu alaihi wasallam. Muyuda w'abaganda bange okugobera ow'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Omukyala akuyambeko kiri ng'okola kino, afumbe enva nga gw'ofumba mmere, ayoze ebintu nga gwe woyera wano ku nnyumba. Okwoza ebintu kikuggyako busajja ya Abdallah. Okwoza ebintu oba okusiimuula ekyo tekikuggyako busajja bwo. Okwera enju okola ki okwala obuliri tekikuggyako busajja bwo. Osigala oli musajja ajjudde ate aweebwa ekitiibwa ekyenkomeredde eri mukyalawo. Naye almahabba n'okwagala kujja kubeera nga kweyongera. Ebyo byonna byonna tubiyiga mu hadiisi eyo eya Aishata radiyallahu anha yatugamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaddanga eka kanat fi mihnati ahlihi, yalinga ali mu kuweereza bantu be abayambako guno naguli kuno naguli. Ebiseera by'essala byatuukanga n'abeera nga atajja gye muli abeerenga abasaaza. Ebyo nno tubiraba ntuyigamu nti tuteekeddwa okubeera nga tugoberera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mbeera zaffe zonna, kubanga kikyokulabirako ekikyasinza okubeera ekyebbeeyi. Olaba ye yakola bw'atyo, ate oluffe olaba embwa egoba ow'ekiwempe nga gwe weddiba ojja otawaana nalyo nedda. Tuyigamu nti omuntu ateekeddwa okubeera nga abantu b'ewaka be basanyufu, yani n'alyoka afuna essanyu ly'abantu abalala bonna oba enjogera bitegeerekeka.
abantu balina kubeera nga bebasookirwako okusanyuka nga tonnaba kusanyusa bantu balala. Okugulira emikwano gyo ne mugenda mu hoteri n'otuula nabo n'obagulira nti bannayo buli omu saba ky'oyagala insha Allah tubeere nga tusanyukamu, ng'ab'ewaka abo bo si basanyufu gy'oli tolina kyofunamu hatta noyinza n'okupanga n'empeera maaso ya Allah tozifuna. Nabi Muhammad agambye khairukum li ahlihi, abasinga obulungi mummwe abasinga obulungi eri abantu be. Nabi Muhammad yamaliza hadithi ng'agamba wa ana khairukum li ahli, nze nange nze abasinga obulungi eri abantu bange. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'ebyo bye yakola, that's why yasobola okubeera nga awangala ne bakyala be bonna, na buli mukyala musanyufu gy'ali, buli mukyala tamwekokkola, buli mukyala ng'amwagala, nga bonna ate abaagala kikimu bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo weetunuulire muggwe wakaawo owangaala otya? Bodde ewaka abaana tebakudduka basembera busembezi taata akomyewo bunane bujja ne bukwetooloola, oba wodde ewaka tivi ogituulako bwomu bo ne budduka mu kisenge erinnyabwe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okutegeera ebigambo ebyo, abikkirize abituteeta okumizaamiza emirimu gyaffe emirungi yawma al-qiyama, innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi. Tumusaba abeere nga atusonyiwa, tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusonyiwa amazambi gaffe gonna ge tukola, matono amanene, getugenderera mugo, getumusobya mugo, na buli kimu kyonna kitubeera tetutuukiriza nga tugamba tubeere nga tukikola. Innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi. Allahumma amin. Hadha billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.